ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Jesus said, in Judea and it is possible the kingdom must be first preached in all tribes. Amen. We need to pray for that, for the outpouring of the Spirit. Pray for the harvest. Jesus said the harvest is plenty. The harvest is plenty. Amen. And the husband, farmer, God, the farmer. Ezekiel had a vision of the great river of God flowing into the sea, and there was a multitude of fishes, of the fish of the great sea, of every tongue and tribe and people. Brothers and sisters, this church, the anointed of God here in Uganda, have a calling, have a responsibility to go to the peoples. Go. If Uganda is fully covered, I challenge leaders, by the leaders of the will of God, send out your missionaries. Just as Glatani sent out, send out your missionaries to the Sudan, to the Western nation, whatever, Eastern Congo, to other nations in Africa. You can come to Canada too if God calls you. Canada. Now, we need another revival in Canada. You can go to Europe. You can be ready. I declare, I prophesy. God is going to lay a hand upon you, some of you young men. He's going to empower you and anoint you and help you. This church, and the fellowship you're with will send you out to preach this gospel to other people groups. This must be done. It's the plan and purpose of God before Jesus comes. Are you ready? Ready to obey God? Hear His call? Could you just stand a moment? Will you lift your hands with me once again? Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe nnyo. Eno ye Gugudde TV. Program byobadde tumanyi obudde okuva mu myaka gy'ekaaga. Program ya byafaayo, program ya kujjukiza waliriddawa nga Full Gospel Church etandika mu 1906. Omwanjuzi wa program Sunday Yusufu Mukasa Luwama akomyewo nate n'omusumba waffe omulungi ennyo owa Life Church, omusumba Samueli Namatiiti ng'avira ddala ku Life Church e Namasuba. Kansabe ababuuzeeko. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda mwena abatuwuliriza n'abatulaba. Tusanyuse nate okukomawo omulundi guno okujja okwogerako nammwe ku byafaayo by'enjiri nga bwe yajja wano mu Uganda ne byonna ebyaddirira n'ebyaliwo ate nga tennaba na kujja wano. Kwegamba tuli basanyufu nnyo okufuna omukisa guno okuyingira mu maka gammwe, mu mayumba gammwe. Mukama Katonda omulungi abawa omukisa nga tweyongerayo. Haleluya. Tujja kubawa omukisa okutukubirayo ku ssimu katumale okwanja emboozi. Njagala nnyo okwebaza bannaffe abali ku Facebook, ku Gugudde Television live stream n'emikutu emirala egy'engeri yonna. Njagala okweba okutumira muganda wange era mukwano gwange edita wange senior Enoch bamulanze eki. Njagala okutumira Innocent ali mu control room abakanyugira ebifaananyi ebyo bwe mulaba kaakano. Matovu Edward abeerawo buli lwakubiri nga pulogulaamu eno eddibwamu mu repeat. Omwami
Mayanja Robert ye kamera senior kamera waffe wano mu Gugudde TV tulina David Kasozi webale nnyo okufuliweringa programu eno Gugudde Forum bannange kyemutukolera kirungi nnyo omwami Elvis Muhabwa n'omukyalawo Lilibet Muhabwa mu South Carolina programu eno mugiraba nnyo era kakati mujota buliro erinnya lya Mukama yebazibwe nnyo. Amina. Musumba Damatiti. Sebo. Buuza kubamu naawe. Nange njagala okubuuza mukyala wange omumbejja Saala Zalwango Namatiti atwegesa amaaso kati wamu ne muwala waffe ali naffe atubudabuda Nakato omulongo Nakato bonna bali awo batutunuulidde n'abalala bonna abali ebunaayira ne yonna mwebale Mukama abawo omukisa. Haleluya. Abafulu Gospel Church mwenna abaagala programu eno abanebaza n'aba Life Church n'amakanisa gonna ga Full Gospel Churches of Uganda. Musumba Kalwanyi Eruwero programu eno ojagala nnyo tusabire nnyo tusobole okutuukako tusabire nnyo tusobole okutuukako. Amina. Haleluya. Musumba Sebo mu dakika zino 5 tugenda okusooka okulaba obukulu bw'ekigambo kya Katonda Bibles n'okukubiriza omukristaayo omukristaayo oyo eyemalidde nnyo ku Bible eya digital simbi Bible nnungi naye omuganda agamba kyaterekera omunaku tekivunda nze zino Bible nziyita kyaterekera hard Bibles nawe balage eyo yino yes hard Bibles Katonda atuwadde ekisa mu mulembe guno ogusembayo n'atuwa Bible ez'ekikula baziyita different versions. Bulungi ki obuli mu different versions? Obulungi obuli mu different versions nti buli awabaawo abavunula Mukama Katonda bataddeko omukono gwe. Katonda abeera n'abantu abagenda okusoma Bayibuli eyo bagifuniremu omukisa. Waliwo abanyumirwa Good News nga bwagiwulira asanyuka okukamala. King James Version, New International Version. Kwegaziba nnungi. Tuyinawo Parallel Bible. Ekigambo kino parallel kiki? Parallel nga ndabanga omuntu gwebaga nti va ku mulamu awo. Oli parallel. Kugamba obusimbalala Mukama yebazibwe. N'olwekyo twebaza Mukama Katonda atusobozesezza mu mulembe gwaffe guno okuba nti Bayibuli zikyakubibwa era nandiwadde amagezi buli muntu yenna ogezeeko okulaba nti obeera n'ekigambo kya Katonda gwe kyosobola okusoma sikuwulira buwulizi bwe tubeera mu kkanisa tosobola kubuuza bibuuzo awo omusumba bw'aba abuulira agenda nabo baka bwe bw'abuulidde bw'owandiika ebyawandiikibwa ebyo n'oddayo eka n'okwata Bayibuli yo n'otandika obbiyita Mukama Katonda n'akubikkulira ebintu ebirala si ekyo kyokka n'okusoma Bayibuli ku bwayo obutalekaayo olunaku na lumu nga tosomye ku kigambo kya Katonda. Katonda yatuwa ekitabo ekimu ekyengero kirimu essuula 31 ekyengero kirimu essuula 31 ndabanga ekigendererwa kya Katonda kyali nti buli lunaku oteekwa okusomayo essuula emu ey'engero okulusooka omwezi n'osoma essuula esooka ku lw'ekkumi n'osoma essuula ey'ekkumi buli lunaku ng'osoma omwezi ne guggwako. Abamisonari bwe bajja kuno babagamba nti mirayo akaweke kamu oli mu Afirika kaakati abo obanga bamira akaweke gwe lwaki tomira akaweke ka Bayibuli nnungi ate okugyesomera eya digito nayo nnungi kubanga omulembe gujja n'ebintu bingi eya digito nnungi naye ne Bayibuli eno nze nandibakubiriza mubenga mugula Bayibuli eno n'endala nga Mukama Katonda bw'aba akubikkulidde naye nga bw'ogula Bayibuli eno oba otuyambye okuba nti tusobola okuleeta Bayibuli endala nnyingi abali ebweru bwe mugula Bayibuli eno muba mutuyambye okuba nti tusobola ozijja eyo zino zennyini tuzireeta ne zituuka ku bantu bwe ziba nga ziguliddwa ku muwendo omulungi naffe eno tuzigabira ddala ku miwendo egisaanidde kuba tutera nnyo okugenda mu byalo n'osanga abantu nga takwatangana ku Bayibuli nga takwatangana ku Bayibuli wanga agiyaayaanira abalala bagiyaayaanira ate Bayibuli eno yakolebwa nga eyanguwa okusoma
ekwanguyiza byoliko erimu emitwe egy'enjawulo ekuyamba ez'Olungereza abo beeyagala nnyo beeyagala kubanga kyebazagala kyebazikola kaakati nga bayibuli ng'eno nina muganda wange Mark Fodel ali mu America yo Pennsylvania. Greetings Mark Fodel, you are watching this program. He donated to me this Bible. Nga kirungi nnyo. Yes sir. Neeyagala nnyo era neno yajimpa. Naye kakati Mukama ate atukoledde ebyekisa naffe Bible zitandise okufulumira ddala ez'Oluganda naye nga bw'osoma muteekamu ne kokodesi concordance nazo tutandise zikolako ne tezinnaba kuyingira mu Bible naye nga kirungi nnyo nandikubiriza abantu ate n'ekirala abali eyeri ebweru abatulaba nandyagadde nnyo oba okubasaba musobole okugula ne digital Bibles ezo kweziri ogenda bugenzi ku line n'oteekamu www.Luganda Bible ekimu kya Luganda ekirala kya Luzungu lugandabible.org ng'ogiraba ng'ogifuna ate kakati bagitaddeyo ng'ate eyongeddwamu ebirungo kakati eriyo kakati eyongeddwamu ebirungo eno yennyini era ojja giraba nga Mukama Katonda asobozese okusobola okufuna ne bwotwongera ku ssente tusobola okugyayo Bayibuli ezo ne tuzireeta eno kijja kutukolera bulungi. Era Musumba Namatitu tukubiriza abantu mu dakiika 3 nti Bayibuli zikyuse nnyo ensi ekyuse nnyo omulembe guno mubi nnyo ebigambo bino babijjamu ne bateekamu ebyabwe balina bye bajjamu ne bateekamu bye baagala ogutalina buntu bulamu kaakati gende w'omusumbawo ndoza kitwali gende w'omusumbawo omubuuze Bayibuli entuufu gy'olina okugulerwa nandisabye abasumba mutunule ku Bayibuli eno mulyoke mugigulire kubo okusobola okufuna abakristaayo nga namwe mugyesiga ojja kugyagala musumba gwe gezaako gifune okuva gyendi oba ne mu Life Church osobola ogifuna enamasuba osobola ogifuna ne Bukoto waliwo era we tubeera nazo mu ofiisi yaffe abankubira amasimu musobola okujja ne muzinona oyinza oginona ewange eka tetunaba ziteeka nnyo mu bookshop kubanga zikyali ntono bookshop zibaziga ate nga tuzikozesa n'okugenda mu byalo netukozesa era zezimu Bayibuli zino abatasobodde kugenda wa musumba oba namasuba kugula Bayibuli eno tulina Bible Society of Uganda eri wano ku Bombo Road bakoze Bayibuli nnungi nnyo bakozeyo Bayibuli ennene n'Olungereza ennyukuta tewetaaga galumindi zigudda Bible Society esudda galumindi akatale Bayibuli kintu kikulu zigule ozitereke zigulire omulembe ogujja zigulire bazzukulu bo haleluya ekyo kikulu nnyo Mukama Katonda omulungi ayongere okubawa omukisa. Programu eno Musumba Namatitu bwebadde eggulawo tulabye omusumba waffe senior pastor owa Full Gospel Church omusumba Hugh Lezel abadde era ayogera ku kujja kw'enjiri eno mu Uganda lwakubanga Olungereza lwerugumu lu Canada nnyo nakuwuliriza nnyo Olungereza lwa Lezel lwali luzibu era eyamuvunuliranga abaami abawamuvunulira Pastor Hugh Lezel kakati oye Lezel gwe tugenda okwogerako kaakano omusumba Lezel yani omusumba Lezel oba atwalibwa okubanga yali omutume ow'amazima eyasobola okufuna amazima g'okusinza n'okutendereza era n'amanyika nnyo mu Canada ne mu America nga omutume owa kubikulirwa kw'amazima ag'okusinza n'okutendereza lina bategeezaako ekintu ekyengeri gye kyamutuukako tetwagala kubiddamu naye omusumba yeeyongerayo nnyo ng'aweereza mu mbeera efaanana bw'etyo ne mu kkanisa ey'e Vancouver era n'akola omulimu gwe gumu abasumba ne bajjanga okulaba nga basobola okufuna amazima ago nabo ne bagatwala mu kkanisa zaabwe era ekyo kye kyamuyisa omutume ow'enjiri. Twebaza Mukama Katonda ffenaffe twafuna omukisa okumulabako. Lezel yakola omulimu mu mulembe gwe yakola omulimu mu mulembe gwe naye nga bwe twogera obwogezi ku bantu bano
ne tutalaba ku nnono ne tutamanya ku nnono kwe baatambuliranga kiyinza okutufunyisa obufunyisa okumanya nti waaliwo omuntu gundi. Abasajja bano balina ennono ze beesibako ng'ogenda ku nnono ng'ogenda ku nnono kinkulu nnyo. Waliwo omusumba bamuyita Dick Iverson amuwandiikako n'amwogerako n'agamba nti Reg Lezer is apostle is the apostle of worship and praise. Okutandika mu 1948 genda mu maaso awo ekyo twakyogerako nti yatumibwa nga muvubuka n'agenda mu kanisa n'atuuka mu kanisa ng'ennyogoze nga mu kiseera ekyo amakanisa gaali gannyogogedde ddala nga kwe gabatuukayo butuusi kugenda ku lanjiri kubuulira byawandiikibwa ne bavaayo ne badda mu byabwe. Naye omusumba Reg Lezer n'aba nga ayaayaanira nnyo okumanya Mukama Katonda mu ngeri ey'enjawulo. Ekyo kyamuyamba okunoonya Mukama era kikulu nnyo gy'oli nange okunoonya Mukama. Era mu ngeri eyo kye kyamusobozesa okuba nti Mukama bwe yamunoonya yasobola okufuna okwolesebwa oba okufuna omukisa ogwo ogw'okubeera omutume ow'amazima ago ag'okutendereza n'okusinza. Amazima ago makulu nnyo kubanga galabika mu Bayibuli wonna wonna. Oyinza okugenda mu kubikkulirwa n'olaba nti ebitonde bwe byatendereza ennyo awo abakadde ne bagwa wansi ne basinza n'enzigule zaabwe ne bazisuula eri. Kwega amazima ago gatambulira wamu n'olwekyo kiba kyamagezi nnyo okugagenderako. Omusumba ono Reg Lezer waliwo n'ennono endala kwegamba etwogedde ku nnono ey'okutendereza naye ate waliwo ennono endala era gye yasimbako ennyo essira ennono y'okusaba. Okunoonya Mukama. Bwe twogera ku kusaba tetwogera okusaba kuno okugamba nti tujja kusula mu overnight nga tuyimba nga tusinza ne nga tukiyisa okusaba. Okusaba okwanaba ddala egyo gy'emisingi n'ekkanisa eno eyagugudde kwe yasimbibwa okusaba. Nja kubabuulira ku Lezer engeri naye gye yasabanga wano nga akulembera omulimu ogwo era nga yabijja ku taata we ono. Omusumba Lezer ono waliwo bwe yajjira wano yatugamba nti kwegamba nga tuyigiriza ku nnono eno ey'okusaba yayogera ebigambo ebyanneewunyisa ennyo yaga nti okusaba kuzibu nnyo nnyo nti senga baba kwegamba ayagala atulaga ekifaananyi naga nti senga bwe baŋŋamba okusaawa obusaayi olujja lw'ekkanisa nsobola okusaawa olujja lw'ekkanisa okusinga bwe nandisabye. Bw'amala okwogera ekigambo ekyo naga nti okusaba kukulu nnyo nti siyinza kukwerabira kubanga ne bwe baŋŋamba nti nsabe ng'omutwe guli wansi amagulu nga ge gali waggulu nfuba n'endaba nga nsobola okukikola nsobola okuba omuntu asaba. Omusumba ono Lezer yali musabi ng'asaba ng'anoonya Mukama era ayogerwako ng'omwe yakwatibwanga olubona ne bamusanga mu ofiisi ye nga ali mu kusaba ate nga takoze bukozi kyakusaba naye yagendanga n'addira Bayibuli ekigambo kya Katonda n'akiteeka wansi awo ye yennyini n'afukamira kuli ku Bayibuli kwennyini n'asitula amagulu ge n'aba ng'anyweredde ku Bayibuli n'agamba Mukama Katonda kaakati ensingi ekutuddeko ndi ku kigambo kyo kwennyimiridde. Oyo Reg Lezer oyo kwega yali musajja musabi ate nga n'ennono endala era yaliko yennono y'okuyimusa emikono okugolola emikono waggulu okutendereza n'okwebaza kuga byonna bigendera wamu ebyo. Omusumba ono Reg Lezer waliwo omuvubuka omwe yamwogerako nti yeewuunya nnyo. Omanyi Abamerika eri bwe baba bazimba amayumba gaabwe baba ne basement ezo ze batera okuteekamu oba ebyuma ebyozeegoye ebiki byonna. Kakati basement ya Reg Lezer yeye kyekyali ekifo ky'okusaba ng'abeera eyo. Naye omuvubuka ekyamwewuunyisa yali agenda n'omusumba Reg Lezer ne bakka wansi mu basement agenda okulaba nga waliwo awo obuntu buno obuma aba-exercise bwe babeera nabo buno obuzito obukola jogging naye obubeera mu mikono nga abutadde awo abulinaawo. Kakati omuvubuka n'agamba
atyo musumba omusajja omukulu watandika ddibiri ebyokugira lwekereseero n'agamba ti njagala nkubuulire okusaba kwetaagisa nnyo wamu n'okugolola emikono kakati nze engeri yokka gye nsobola okukola exercise okulaba nti nsobola okulemeza emikono waggulu nsooka nenkola exercise eyo okusitula obuzito obunga bwabeerayetegekera okuwa si kirala kyonna nti oba agenda kudduka mbira oba agenda kugira ki naye yeetegekera okuwanika emikono era nga bwawanika emikono olwajja ogigendo gyasooka okukola mu exercise nga kimuwa amaanyi okuwanika emikono nnono ya bayibuli etya nnono ya bayibuli anti bw'osoma zabbuli Zabuli eye-134 olunyiriri olwokubiri luga nti muyimusi emikono gyammwe waggulu okutendereza n'okwebaza Mukama Katonda kwegamba nnono ya bayibuli nnyo era egenda eragibwa mu byawandiikibwa ne Musa bwe yali alwanyisa Omumereki mbwe emikono gye nejjakanga ne baba nga babawangula okutuusa abasajja Kuuli n'Alooni bwe baakiraba ne bagamba nti akabi olutalo oluyimiridde ku mikono nolwekyo ensonga y'okuyimusa emikono si nsonga yakuzanyirako si kintu ekiri awo kubanga kisooka ne kiraga ekifaananyi ekyokuba nti weewadde kubanga bulijjo ne bwe baba mu ntalo abantu bwe bagolola emikono kitegeeza tugize eki tuweewaddeyo kakati bwe tuyimusa emikono gyaffe tubanga abeewaddeyo eri Katonda unto God kakati mu ngeri ng'eyo omusajja ono yagezaako nnyo okuba nti afuba okulaba nti anoonya Katonda era okusaba kuno kwe kwamutuusa kubikkulirwa amazima ago agakwata Amerika yonna Zabbuli 22 olunyiriri olwokusatu 134 yasimba n'afuna bino byonna nti Katonda atuula mu matendo g'abatukuvu akati awo aga amazima ago mbadde njagadde okugajjayo gasobole okutuwa amaanyi omusumba Legerezero ono yaweereza n'atuuka era mu kiseera ekyokubeera retired mu kanisa ye Vancouver kubanga omulembe omupya gwali guzze nga gulina okuweebwa bwe tutamanya kintu ekyo abasumba nti tutuuka ekiseera ate omulembe ne gujja ogunaasobola okwogera n'abantu bali bwe bategeeragana tuyinza okusanga obuzibu kyekireetera abasumba okulemera ku mulimu kubanga Katonda akolagana n'emirembe akolagana n'omulembe guno n'agutuusa wagutuusa tagusuula agwongerayo ate wano ne waddawo omulembe omulala yiyo nkola ya Katonda kakati mu ngeri ng'eyo ekyo kyamunyweza nnyo kakati musumba programu yaffe eno tulina ne baganda baffe tubeegaseeko abaagala tukubirayo amasimu ku bigambo ebyo ebitonotono nga tetulina bagenda mu control room okufuna ka interlude akatonotono amasimu gaffe gali ku lutimbe muyinza okutukubira nga bwe tuwunzika ekitundu kyaffe kino ekisoose kakati omusumba Legerezero luli watugamba nti omusumba Galad yali assistant yali akola ki omusumba Galad omusumba Maureen Galad kwega ye yali assistant pastor mu kumanya okwaffe ye yali assistant pastor w'omusumba Legerezero kwegamba ye yafuna okwolesebwa okwo ng'ali mu kusaba n'awulira eddoboozi lya Mukama yali akyali muvubuka awo ng'awo bw'omulaba mutwongere mukyala Maureen pastor Dr. B. Maureen Galad Mukama yamukozesa nnyo yamukozesa nnyo mu kanisa ye Vancouver yajja wano n'atukyalirako muwandiisi wa bitabo kwegamba
Mukama Katonda yamukozesa mu ngeri naye ng'omusumba Regerezero naye yawandiikayo ebitabo bitonotono ekimu ne Regerezero yajjako mu Uganda. Regerezero yajja emirundi ndowooza ebiri gye namulaba era alabika yaggulawo Glad Time Yusuf Mukasa Memorial Bible College yagiggulawo kati yajja mu Uganda era we twafulira omukisa okuwulira ku bwabuulira n'okuwulira ng'ayogera ku mazima ago gembadde njogera yabyogera nga mu buntu ne tumanya era omulundi gwaffe ogwasooka nga tunabagenda mu control room watugamba nti yali mukwano nnyo gwa governor acting governor almost yasembayo governor oyo bamuyita Charles Hatwell control room ketuwe ku governor oyo hello tufunye simu governor yes yebazibwe nyabo simu zaffe zikoze control room twongere ekifaananyi nga tunabagenda mu kuwummulako oyo governor Musumba Rezero gwe basinkana mu 1956 era ye yatuwa pamiti ye yabawa pamiti yaggulawo ye yasobozesa okugula ekkubo lyali lisibiddwa nga babaganye okuyingirawo ge mazima gennyini baali babaganye oyo gavana bamuyita Sir Charles Hatwell ne basisinkana ne Regerezero mu Bungereza eyo ne basisinkana ate bwe bamanyaga ne balaba ne banyumya ne banyonika kyayo bye bakola byonna Regerezero n'amutegeeza twali tuno twagala okujja mu Uganda naye mwatulemesa awo nga ate bwe Rezero yasesa Rezero yasesa tuwe ku Rezero nga tunabagenda mu control room Rezero bwawandika mu kitabo kino agamba nti naye taata ate yanneewunyisa twali tugenze kusaba pamiti tuli kyakusaba pamiti ate mubadda mu byabwe biri ebyedda eby'Obungereza anti nga yanoonya kkubo wanaayitira ng'anoonya kkubo kwegamba tekyali kyangu nnyo bwe kito naye olw'okuba nti baali bamanyiganye ne balyoka banyumya emboozi ezo ne balyoka basobola okukkiriziganya n'amukkiriza namuga mukwano gwange ate bayinza batyo baganda nakuba mu sitampu. Haleluya. Kansabe muganda wange Innocent Kiza ne muganda wange Matovu Edward batutwaleko mu control room. Haleluya. Control room tugenda tukyaganidde ku screen naye tugenda tujja kutuuka. Amina. Yesu akwita genda yolabe. Lighting your soul. Sebo oba nnyabo gwe omulabi wa Gugude TV tukwaniriza ku Gugude TV okuva yonna gy'otulabira. Amannya gange nze Senkezi Stephen Sally ndi munnamateeka era nziza okutegeeza ku lunaku lwa 27 omwezi guno gwennyini Mukama akulowoozezaako gwe ayina ensonga yonna ey'amateeka ekutawaanya ekweraliikiriza oba ekukwatako mu ngeri emu oba endala wano ku Makerere Full Gospel Church okuva essaawa 3 ez'okumakya okutuukira ddala essaawa 8 bannamateeka ab'enjawulo bagenda kubeerawo wano ku kkanisa okukuwuliriza okukuyambako okukuwabula okukuyamba mu ngeri yonna esoboka ku bwereere mu nsonga yeeyo ey'amateeka tukwaniriza tosobwa jangu Mukama akuwa omukisa. Zanya Posinga, recordinga, obodde mabega. Nyumirwa Gugude TV ku simu yo, tablet oba computer wonna woli. Wasubidwa program yennyuvu tofaayo. Tu recordinga programs zonna okumala ennaku 2 ku Yo TV channels. Downloadinga Yo TV channels app ku Google Play Store, iOS App Store oba mutereevu ku mutimbagano www.yotvchannels.com.
Yo TV channels. Recordinga, pausinga, era onyumirwe TV ne radio mubuliwo. Nga nakazuka kumacha. Nywa Hill Water okuzukusa obwongo n'omubiri gwange. Olwemba ku mulimu nenywa Hill Water nsobola okukwasaganya obulungi emirimu gyange. Olwemba lokola duyiro Hill Water nanyamba okummalako enkalamata n'ennyonta omunokoma olususu lwange nga lulabika bulungi. Ecupa n'amazzi ga Hill Water bikolebwa ku mutindo gwa nsi yonna. Hill Water yakakasibwa ekitongole kya UNBS. Asangibwa mu matundiro gonna eriggwa omusuubuzi oba alina omukolo tusange ku Rubaga Road ku Access Building opposite Hotel Sajavaro oba ku factory yaffe Iganga. So ne ku simu zino wammanga. Hill Water, purity, nothing less. Don't miss on Google Day TV. Amateeka senga gabeera nga tegaliemu buntu bulamu na bwenkanya tegabeera mateeka. Officers, I've committed no offense. You see, am I under arrest? You are not under arrest. No, then where are you taking me? Obutamanya mateeka tekikugisaako musango. Era singa ogwa mu musango olw'obutamanya mateeka wenenya wekka. Katulinde bulinzi ajja okutwaŋŋaanya. Naffe twerwaneko. Obadde okimanyi nti amateeka gaakolebwa ku nyigirizo ye atagamanyi. Era abantu abasinga obungi katufuusa abaavu lwa ttaka. Weewala okugwa mijeera, amatiga n'emitawaana ng'otambulira mu mateeka, okugayiga n'okukola bigalagira. N'olwekyo buli lunaku olwa Sande, ssaawa 11 ez'akawungeezi twegatteko n'abakugu baffe nga bakusomesa ebikwata ku mateeka n'engeri gy'osobola okwewala emitawaana mu pulogulaamu yaffe Nganzi omuntu n'amateeka wano ku Google TV. Togisubwa. Google TV, lighting your soul. And in this declaration, I include all those churches that are preaching the gospel of power. Amen. I want to declare and shout out as one who is honored of the Lord, blessed of God, to come, be the first missionary to come, the first messenger, witness, preacher, with my wife and 3 small children, John, James, and Sharon. I was going to say Ruth. Ruth was born. She's coming here. I'll hopefully see her, but she was born in Uganda. These 3, John will be here this week. They grew up in Uganda. They sang in the choir somewhere over here. And they were involved with the young people of that time. The next generation. Probably some of you are here now. I want to declare to you today, in all of the churches of Kampala, Uganda, they're preaching in Judea and in Amani. This is the true gospel of power. I want to declare today by the Spirit of the Lord, the greatest years for the church is yet ahead. God has purposed and planned He will yet do greater things. And the next generation, these young men and women, kids, singing for us today, dancing before the Lord, and rejoicing, they will yet see the greatest move of God, the greatest outpouring of the Spirit. I want to declare to you,
haleluya webala nnyo okuva mu interlude eyo ennungi ennyo ate ne tulaba ku pasita waffe omulungi ennyo pasita Hugh Lezel omwaka gwali gwa 2014 ng'ali wano mu Full Gospel Church lwe yali azze okujaguza emyaka 5 egy'ekkanisa ya Gugude Full Gospel Church mu Uganda. Omuvunuzi omulungi oyo ye Tamale Solomon Abel amanyi Olungereza era abo abasobola naye nze bannema kakati musumba kulikayo nnyo waliwo omwanyinaffe wano Madam Mire Sanyu Namayanja musomesa pulogulamu eno ajagadde nnyo era akutumidde nnyo amiina kakati mu dakika 5 tuwunzike ku mwagalwa Reg Lezel Apostle. Twebaza Mukama Katonda olw'okuyitibwa kwe yayitibwa omusumba Reg Lezel ng'amaze okutuuka mu myaka gye egy'obukadde n'okuba nti agira nti alinga awummula yavaawo n'agenda e Yuba City, California mu kibuga bakiyita Yuba City n'atandika ekkanisa endala Yuba City California n'atandika ekkanisa endala era ekkanisa eyo ng'etandise n'ayita mutabani we mukoddomi we ne muwala we Marion muwala we adda ku Lezel si asembayo mu Lezel family mu baana be kuba waliwo ali wakati wakati n'ayita Marion nebba Peter. Hello yes yebazibwe nnyabo nze mpitibwa Tasha eno Elukwanga. Okay, Tasha buuza ekibuuzo kyo. Sirina kibuuzo wabula nebaza bwebaza obuweereza tuzze nga tugoberera naye nga puroguramu eno etunyumira nnyo. Amina Tasha. Era tutumiranga kweno Elukwanga tubaagala nnyo. Abeerukwanga batulabire nnyo. Tasha litegeeza ki Tasha? Tasha omuntu eyazaalibwa ku Christmas. Amina. Webale kuzaalibwa ku Happy Christmas Tasha. Amina. N'omusumba bakuze Florence bakutumidde nnyo ffenna tukwagala nnyo Musumba Sunday. Amina. Evangelist Sunday Yusufu Mukasa Lubwama. Amina. N'olwekyo n'adda e Yuba City n'ayita mukoddomi we ne muwala we ne baba nga bamuyambako muwala we Marion Peter so nno ng'ate omukyalo era tujja kumwogerako kuba naye yajja bonna buli missionary yenna tusoose bano basinia kakati omusumba Lezel era ng'emyaka gye gigenda gikendeera ekkanisa n'agireka mu mikono gya mukoddomi we ne muwala we eyo Yuba City ekkanisa eyo neekola bulungi nnyo. Halo tofaayo musumba tewali Elvis Muhabwa mu America takyagala musumba aba ayogera ne bakuba mukube bannaye mukube tulina kyako mukube halo genda maaso kakati ng'akaddiidde ddala kwegamba nga asigadde mu kifo ekimu yatuuka mu kiseera ekyokutuuka okuba nga yeetegekera okugenda mu ggulu emu ku nnono era musumba Reg Lezel gye yalina era yamuyamba ennyo era gye yakomekkereza nayo yey'okujjuzibwa omwoyo omutukuvu n'okwogerera mu nnimi era batugamba abaaliyo temusumba oyo Reg Lezel ng'atuukira ddala ku ssaawa ey'okufa ebigambo eyogenda eri Mukama waffe tetufa tusigala nga tuli balamu yadda mu nnimi yayogera ennimi ng'alinganga ajjudde omwoyo yali ajjudde omwoyo naye n'ayogera okutuusa lwe yaggweramu ddala omukka era yagendera mu nnimi bw'ati Mukama yamusasula omusajja yamusasula nnyo. Iverson amwogerako nti Reg Lezel is the apostle of worship and praise. Tebwali bunnabbi obwo era bunnabbi era bwe yakomekereza bw'atyo yakomekereza nga ayogera bwogezi ng'alinganga akalobo ke bafuka Pawulo kaaga nti nfukiddwa mpweddemu yaggweramu ddala yenna omwoyo yenna naggwere n'agenda n'asinkana ne Mukama waffe era tukakasa tekiriko na kubuusabuusa gy'ali
mu maaso ga mukama waffe naffe kwe kufuba kwaffe ffenna tusobole okutuuka mukama yeebazibwe awo oyo musumba legerezero tetunaba mukomekereza tukyaleeta abamissionary bangi nnyo era lezero ajja kubanga akomawo regerezero ye taata wa Hugh. Hello? Hello? Yes, sebo, tuongera ku ddoboozi control room, tuongera ku ddoboozi. Yes, sebo, va ku TV yo, sobola okuwulira. Tonda kuba programu eno. Amina munnange. Enebuuza. Yes, sebo. Mukama tukoze tutya okuba nga tuyingira mu kisa ddamu ekibuuzo tukoze tutya okuyingira mu kisa kyewayingiramu okubeera nga mweza Katonda ebbanga lyonna tekiwulikise bulungi muganda wange tusonyiwe naye ddamu ekibuuzo mpola mpola musumba yesebo kyembadde neebuuza taata wange tukoze tutya okwekumira mu kisa kye mulimu okubeera nimuweereza Katonda ebbanga lyonna nemubandagana kati mukyali mu kisa ekyo abavubuka tukoze tutya taata abiina ekibuuzo kirungi ekibuuzo ekyo ekikulu ekiriwo kwe kwekuumira ku mukama n'okulaba nti amaaso ge ng'era Abaebbulaniya essuula ey'e12 bwegamba nti nga mutunuuliranga Yesu yekka oyo omutandisi w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo kubanga byonna byonna bino bye tukola eby'omu nsi na bino ebijja byonna si bye bigenda okubalibwa mu ggulu ate ne mukama waffe Yesu Kristo Bayibuli yagamba nti bangi abalijja mu maaso gange nga bagamba twakola bino twakola biri Yesu Kristo n'abaddamu nti nze sibamanyi lwakubanga tewateekawo nkolagana kwege ekikulu ekirimu teekawo enkolagana wakati bo ne mukama waffe Yesu Kristo yengeri yokka egy'okuwanguzisa amiina bw'obanga oyagala okweyongera okumanya ku byafaayo nawandiika ekitabo kino twakyogerako bakiyita The Nation Shakers kikwata ku njiri nga bwe yajja muno ate n'okuwa amagezi mu ngeri y'okugendamu ng'omutumwa bw'obanga ovudde wano kwegamba mulimu ebintu bingi ebiyinza okukuyamba genda mu maaso muganda wange sebo control room tetuwulira katugende maaso webale nnyo okwogera katabo kono akatabo kono musumba Namatiiti kwe tusinzidde okukola programu eno kuba missionary bokka kati n'okubeebaza n'okuba tetujja kgenda nnyo mu buziba ate ekitabo kino Gospel of Power kyekitabo ekyawandiikibwa apostle waffe omusumba waffe Reverend Hugh and Audrey Lezer batuyigiriza fenna netuguuka kaakati netutandika okuwandiika ebitabo nange no nawandikayo ekitabo kya jjajjange wano yanjagala nnyo yeyankuza ebyafaayo omuzukulu ne jjajjaawe kikyali mu draft naye bwe nakireeta obuganda bujja kusanyuka amiina mukama yebazibwe n'olwekyo twebaza olw'ebitabo ebyo ebiteekeddwa kyandibadde kyamagezi baneemu okusoma mu Uganda tulina obuzibu bw'obutaba na mpisa ya kusoma bitabo empisa eyo muyina okugyejjamu mu kusoma kuno ebitabo mumanyire ebintu ebingi ebiyinza okukuyamba kukebera bukabizi ekitabo kino n'ebifaananyi era ojja bisanga mu kitabo kino ekitabo kino ng'ebirala bino ebiri muno ebifaananyi ojja bisangamu si byebikulu kusoma osome mukama Katonda akuwa omukisa osobole okuba nti mukama akozesa ofuna amagezi n'okumanya mukama waffe yeebazibwe amiina musumba mu dakiika zino 10 omusumba Hugh Douglas Lezer yani
omusumba Hugh Lezero ye musumba eyasooka abasookera ddala okujja wano mu myaka gy'enkaaga ne mukyala we Audrey Lezero. Bajja bombi n'abaana baabwe basatu, omuwala Sharon n'omulenzi John ne mutabani omulala James be bayingira kugamba bwe bafuluma e Mombasa. Abo bwe baali bajja bajjira ddala n'abaana baabwe kugamba bajja bamaliridde bazze bamanyi okubeera n'abaana baabwe ebyokubasoboseza Bulaaya ne babivaako ne beewaayo olw'omulimu gw'omu Uganda. Balezeero abo be Balezeero, mutabani w'omusumba Regi Lezero eyasalawo yajje okubeera omutumwa. Musumba Lezero nga bayingidde wano nga bwe twababuulidde nti taata waabwe yasobola okwogera ne gavana n'aggulawo oli gwetwabagambye kubanga olwo ebiseera ebyo Lezero yali ali omu ku bagavana abasembayo mu Uganda, yali ali Mombasa ne mukyalo bamalirayo ddala ebbanga ddene, naye mu mutima gwabwe byonna bye baakola byali by'amaanyi. Lezero ne mukyalo bye baalabe Mombasa byali by'amaanyi ebyandibadde biyinza n'obbawugula ne bagamba nti lwaki tetubeera ne tuweereza wano, naye kyagaana kubanga okuyitibwa kwabwe kwali kwa mu Uganda. Era bwe baafuna okuggulibwawo tebadda namu kulowooza byeri, ne balyoka bajja wano mu Uganda. Bajja n'owooluganda Kayo, ndowooza abamu mwali mulabyeko Jokayo oyo ye bamujja mu Kenya eyo kuba be bavubuka, yali akyali muvubuka, be bamu ku be yajja nabo ne balyoka bayingira wano mu Uganda okutandika omulimu. Musumba Lezero ne mukyala we bwe bajja batandikira ludda lw'e Nakawa. Olwo nga ffenna tetunaba na kubamanya. Batandikira ludda lw'e Nakawa, eyo gye baafuna omuyembe we babuuliriranga, kwegamba batandikira ddala ku zero. Uganda bayingidde mwaka ki? Bayingira mwaka gwa nkaaga nkaaga enjiri lwetandika naye nga nze nina okulowooza bwe nali nga ndi mu P6 twali tusomera awo mu Lubiri nga waliwo amaanyi mu Lubiri awo. Kaakati waliwo abazungu abaava e Kenya eyo ne bajja babaleeta babiri, baali basajja babiri, sigenda kubeera bira, abo baali be Elim Church sirowooza. Era nina muno ne mu kitabo kyange buno mpandiikamu nti omu ku bo ateekwa okuba nga yali ndowooza kubanga nali sibamanyi bulungi nga yali musumba Lezero simanyi, naye bajja nga bazze kwegayajjira mu ngeri y'okuketta okulaba ensi gye baabatumamu ne bajja ne babuulira awo engeri ne baddayo nakomawo. N'olwekyo bwe bajja ne bayingira katutuke ku nsonga eyo, bajja ne bayingira ne batandikira awo ludda lw'e Nakawaawo gwalina muyembe we baabuuliriranga, ne wajjawo batandika ne wabaawo omukongo omu bwe boogera bati kuba nze nange nali sinagenda kulokoka. Omukongo najja awonera mu lukuŋŋaana olwo, yali muzibe nga tayogera kasiru nga kasiru n'ayogera omulundi gumu. Kakati Lezero ono alabika Mukama Katonda bwe yali amuyingiza yamuwa obuweereza obutaano, obuweereza obwo obutaano bukulu nnyo eri ekkanisa. Abefeso lugamba nti oyo eyakka wansi y'omwoyo ate yayambuka n'alyoka anyaga obunyago ogw'okuwangula kwegamba bagamba okunyaga omunyago oba okutwala omunyago, naye nga bw'omanya abalwanyi bwe balwana olutalo bye bajjayo eyo guba munyago. Oli butuufu bwe baguyita munyago. Kwegamba ne Bayibuli bwe yakiteeka bweri n'anyaga omunyago naawe eri ekkanisa, abatume, bannabbi,
ababuulizi b'enjiri wamu n'abasumba n'abayigiriza abasomesa omuyigiriza yemusomesa omuyoyo era bw'oba okirabye kikuyamba nnyo mangu nnyo ku ngalo zo senga ozigolola bwoti simanyi oba golola kubanga kati wona osomesa kubanga engalo tutandikira ku ngalo ki kyenkumu engalo ensajja tugiyise tutya be batume kubanga engalo eno ekola wonna awatali tosobola kukwata awatali weteri tosobola kukwata akati ye kuwa ekifaananyi ekyomutume omutume abeeramu obukwasi abeeramu okuyigiriza abeeramu okutandika amakanisa kwegamba abeera nga yenyigira wamu n'abaana abalala naye nga kati abatume bannabbi kubanga engalo eno yesonga olunwe engalo enenye obwakabaka obw'omuggulu bunaatera okutuuka ga yesonga olunwe mu bulamu bw'omuntu nasobokoga eyimirirawo ku lwa nabbi okulwa bannabbi abatume bannabbi n'ababuulizi b'enjiri olaba engalo mpanvu anti mpanvu gwe togiraba ku ngalo zonna nange era ndi muwanvu naye nga yeeyitamu mu ngalo zino zonna kaakati obuweereza obulala bwe bwa omusumba kubanga anti kakati omusumba ye mukuumi w'endagaano embaga mulimu endagaano kakati omusumba ye mukuumi w'endagaano n'olwekyo eno engalo etuukirawo bulungi kwegamba omusumba yakuuma endagaano nkutadde empeta ku ngalo eno abategeeza musumba tukwasisa omukuumi w'endagaano ebeeraga kifaananyi wegakiringa kifaananyi ekiraga ekyokulabirako abatume bannabbi ababuulizi abagenda ewala ngenda kumuwa abatume bannabbi ababuulizi b'enjiri abo abafuluma ebweru ne bagenda okubuulira enjiri abasumba abakola endagaano n'ekkanisa abeerawo kyokka nga bonna balinamu obuntuntu obugenda kwegamba bakwatagana kakati eno ye muyigiriza kubanga ono bw'omutemamu ate ono ajja kubeera nagalaala naye nno kakati bwe tubeera mu kkanisa obuweereza buno bwonna tetusobola bufunanga abantu abakristaayo oba kinti bwonna buzibu nnyo abantu abali babadde nabo oyinza oganga Pawulo yabulina bwonna mukama waffe Yesu Kristo ye of course yennannyini byonna kino kinsanyusiza engalo eno y'omusumba yefe Florence Mukasa empeta yange ginoonye tugizizayeko natwe ebyendagano bitegedde kakati bw'oba owandiika era olaba omukono bw'oba owandiika gutuula ku ngalo ya naswi yebeerawo ku lw'omuyigiriza kwegaye omusomesa omuntu ono tunaba mutuuka nkugwe mbaddeko oti omuyigiriza omusomesa kakati nti n'olwekyo bwekityo omusumba ono alabika omusumba nti yalina obuweereza buno bwonna kirabika nga yabulina erinnya lye aliwandiika HD Hugh Douglas obuweereza buno kirabika nga mukama yabumuwa yasobola okubuulira enjiri yasobola okubeera ng'omutume kubanga era yatumwa n'ajja wano n'asobola okubeera nga nabbi nga n'obunnabbi abulina kubanga yali entandikwa ate n'okubuulira enjiri okusobola okugenda ewala ng'era engalo eno bweri n'asobola ate n'okusumba yasumbira ddala ekkanisa eno full gospel church yagitandika sikusumba busumba yagitandika kubanga era ye founder kubanga baali batandise wajjawaawo ttiimu ey'ababuulizi bo baali babuulizi twabogerako olulindi Dawuda kakati bwe bajja ne beegatta ku musumba Lezero ne bakola enkuŋŋaana ziri ze twayogera ezaali wali ku Emmengo ezo ezavaamu okukola kwa sawa yaffe netuddukako olowooza Lezero ono tetumuddemu kati bwe tugenda kati maliriza ku Lezero mu dakiika butandise kwegamba yalina obuweereza obwo bwonna era ne baleeta tenti ne bagiteeka awo waggulu awo bwe bateeka tenti eyo abantu bonna abalokokanga eri
nga babalagirira kujja eno mu ttenti. Omusumba Lezeero kwegamba musajja yeewuunyisa era bwe tunayogera ku bulamu. Era ttenti yeri emabega w'omusumba Saamu. Ye green yeeyo awoli bu Volkswagen gye niyo emabega wa faawo. Ezo ziyita Volkswagen. Motoka z'amaanyi. Bwali bu Volkswagen buno obutono. Yubikikere. Bwe bavuga. Kali ak'emabega ndowooza ko kali kayuliya. Naye musumba kaakati. Tukomewo Sunday ejja tugenderereze olugero lwa Lezeero lunene tulabe amaanyi ge tulabe obusumba bwe tulabe okusanyuka kwe tulabe obukambe bwe tulabe n'obwetoowaze bwe ekyo kikulu nnyo obwetoowaze bwe musajja yali mwetoowaze. Amiina. Muganda waffe Sekaleka Robert oli ku Facebook epulogulaamu eno ekunyumira nnyo wawuziza musumba Samuel n'omugamba nti akubuulire ku bya restoration okuziba obujja. Restoration eva mu Full Gospel Church mweva ate ne mufuna Life Church n'ebyo bijja kuba eyo maaso eyo nga tumaliriza kakati tukyali kukwebaza abamisonere baffe n'okwebaza tuleme kubuukira. Haleluya. Nabyo bikulu. Bakwano gwo basiibule. Bannange twagala okwebaza Mukama Katonda olw'okutukkiriza okubeera nammwe era waliwo mpozi oba eyo anayandyagadde okuwa obulamu bwe eri Mukama waffe Yesu Kristo kubanga obulamu bw'ensi eno tebulina kye bugasa. Ffe tubaddewo ne tulaba twalokoka tuli bavubuka era kitusobozesezza okutukuuma Mukama Katonda n'atuyamba n'agenda ng'atukulaakulanya era naawe ajja kukolera kyekimu byakolera abalala naawe ajja bikukolera byankolera nze ne byekolera bannaffe bonna naawe ajja bikolera naye ng'ekikulu ekiriwo kwe kutandika enkolagano. Oyinza okuba nga Yesu Kristo tomuwanga bulamu bwo bw'obanga tonnamuwa bulamu bwo kiba kizibu okugamba nti onoobaako nekyokola mu bwakabaka bwa Katonda. N'olwekyo njagala nkukulembere mu ssaala eno ng'oddamu ebigambo bino ng'obijja ku mutima gwo ze nkuyambako buyambi ogende nti ayi Yesu nkwebaza kubanga wajja n'olokola n'otulokola. Nsaba Mukama wange obulamu bwange mbukuwadde obukozese obutwale ompe obulokozi ompe obulamu obujja mu nze sobole okubeera nga manyiddwa mu maaso g'Omukama. Weebale nnyo Mukama waffe olw'okundokola. Erinnya lyange nsaba liwandiikibwe mu kitabo eky'obulamu live mu kitabo eky'okufa mbeere mu kitabo eky'obulamu era obulamu obutaggwaawo. Weebale nnyo mu linnya lyo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Haleluya. Nga muwala waffe Natasha bwagambye nti pulogulaamu eno ajagala nnyo. Bangi abaagala pulogulaamu eno ebajjukiza ebyo byakusuba oba byobadde weerabidde nogati atujjukiza omuntu oyo gwe boogeddeko akyaliwo. Pulogulaamu byobadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga yabyafaayo etandika essaawa 3 ez'akawungeezi buli lwa Sande ate neekuddibwamu buli lwakubiri essaawa 3 ez'okumakya. Nange Sande Yusufu Mukasa Lubwama omwanjuzi waayo tukyali ne Pastor Samuel Namatiiti owa Life Church wa Full Gospel Church mu Uganda. Mukama akuwa omukisa. Katudingane nate ku Sande ejja. Amiina. 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 Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe.